Nateera mawulire getuyina agakabeera nga gaggwawo obudde buno gega SFC emaze okubeera nga esalako ekitebe kya National Unity Platform obudde buno era nga okusinziira ku Robert Mitembo Kyagulanyi Sentamu obubaka bwatadde ku X agamba nti abasirikale ba SFC bamaze okubeera nga basalako headquarters zaffe era nga wanasinzidde wano wennyini n'asaba bannayuganda wanewaka n'okwetoloola ensi yonna abali emitala w'amayanja okusituka oba okusitukiramu okubeera nga mwekalakaasa okulwanyisa Mwami Museveni ne mutabani we General Muhoozi. Bigambo bya Bobi Wine byataddeyo mu kiseera kino. Kale nno ndowooza kizzeemu nga bwe gwali luli bwe waliyo okusaba kwali kw'abavubuka n'olunaku olwaleero bamaze okubeera nga basalako ekitebe kya NUP okusinziira ku tweet eteereddwayo omukulembeze Robert Mitembo Kyagulanyi Sentamu mukadde kano kennyini. Mbadde mmaze okugambako emabega nti bataddewo okusaba ndowooza okubeera nga bagavalinga okubeera obumu n'okulaga solidarity ku Edi Mutwe. So akaseera kano ebintu birabika nga bigootaanye ku kitebe kya NUP. Wetwogerera ebintu birabika nga biganye nenina kye neebuuza. So webale nnyo kino kye kifaananyi olweno yenteekateeka ebadde ina okubeera ng'egobererwa olunaku olwaleero mu kiseera kino era ku saa 8 ze babadde batugambye babadde bateekateeka okubeera nga bayimirira obumu okuŋŋaanako okw'obumu ne Edi Mutwe nga bwe mbadde mmaze okusomera nga bagamba Bobi Wine ng'agamba nti Edi Mutwe yeffe Edi Mutwe. So post eyo naye abadde agitaddeyo ku makya kyokka ate amawulire agalinga agakajja mu kiseera kino galaga nti tewali nteekateeka yonna egenda kukolebwa. Amagye ga SFC gamaze okubeera nga gasalako. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko era amagye gano gennyini gajja ne gasalako ekitebe kya NUP ennaku 2 ezeekutte. Ennaku 2 nga bakigadde tewali mukulembeze yenna atuuka munda, tewali muntu yenna atuuka munda, bwe batyo ne basobola okubeera nga bekkaanya basalako Makerere Kavule n'Elie Kamwokya ku ssomero okumaliriza nga kamera saliddwa, okumaliriza nga kompyuta zitwaliddwa, okumaliriza nga ebyambalo bya NUP mu dduuka lyabwe nga buli kimu kitwaliddwa. Era poliisi nevaayo omukulu Lushoke n'agamba nti tubadde n'operation ezigenda maaso okumala ennaku 2 ne katumaliriza bajja kubanga batubuulira biki bye banaaba bazudde n'okutuuka olunaku olwaleero tebatubuulira nga biki bye bazuula ku kitebe kya NUP okujjako General Muhoozi. Era yavaayo n'awandiika n'agamba nti yasanze obupiira mu ofiisi ey'omukulembeze. Yavaayo n'agamba nti yasanze obupiira mu ofiisi ey'omukulembeze n'ebirala ebyagenderako n'olunaku olwaleero. Naye abaffe tuddeyo ku tweet y'omukulembeze eya Bobi Wine gy'agambye nti akunga bannayuganda. Tutwale nnyo bino bya bulijjo abasirikale okubeera nga bino bya bulijjo okubeera nga abasirikale oba aba SFC nga bajja ne basalako ekitebe kya NUP. Kati bino bya bulijjo ekisinga obukulu wano kyenjagala omuntu otegeere ndoza producer kituweeko mu katono kyetwagala wano omuntu otegeere kye kino osome okuva kino kya bulijjo kino kya bulijjo abasirikale okusalako ebitebe by'abanna byabufuzi kya bulijjo ddala. Ekisinga obukulu kye kino kyayogedde wano. Ugandans at home and abroad must rise up and protest against Museveni and his brutal son.
kino kyekikulu era kino kituzaayo ku luyimba nti freedom comes to those who fight, not those who cry, because the more you cry is the more your people continue to die. Bino byonna bituukawo lwa nsonga nti twebase buli we tuli amawulu ne gatutuula mu mbuto, bino byeyongera okubaawo, bino waggulu byeyongera okubaawo. Era twabadde n'akatambi ke twazanya olunaku olwajjo abaabaddeko ak'omwana omuwala munna Kenya ng'atugamba nti ebigambo bye byabadde mu bufunze ng'agamba nti bwe tujjamu okutya kwaffe nabo bajja kuluzinga obuyinza. Bino bituuka kubanga bannayuganda bawadde omukisa ababikola okubeera nga bikolebwa. Singa bannayuganda yes bino biri ekavule bituukawo oba biri ku bitebe by'ebibiina, cause bale njagala tusooke tukkirize nti ebibiina by'ebyobufuzi biri mu mateeka. Era njagala mujjukira ebigambo bino nti General Muhoozi yasembayo, in fact waliwo yagambira nti tewali civilian agenda kufuga ggwanga lino. N'agamba nti omuntu ayinza okuddamu okufuga eggwanga lino ayina kubeera w'amagye oba wa poliisi. Ate n'agamba taata we bw'abanga avudde mu buyinza ye yagenda okuddamu. Ekitegeeza byonna bye tukola tukootakoota mu gaalumonde. Tukkirize Uganda tekyalina poliisi. Bwe tunuulira poliisi yonna ojja kwesanga abagitwala b'amagye. Gwe genda otunuulire Uganda poliisi ojja kwesanga bonna abaliwo b'amagye, bonna nga b'amagye. Njagala tufune akatambi k'omuwala oyo. Munaatusonyiwa tugenda kazza nnyo. Ne tugenda kazza okutuuka nga mutegedde omugaso gwako. Kasooke tukafune then ate tweyongereyo mu bigambo ebirala mu kiseera kino bye tulina. Kale I'm not going. Madam. Don't touch me. Okay. I'm not going. I'm not going. I'm not cooperating and I'm not going. What is your right? Why are you arresting me? Why do you protest? Why? Give me a reason. I protest because you're killing us. Who is killing you? You police. You're killing us in our communities. Poor communities. Why do you want to arrest me? Hey. People power! People's power! People's power! When we lose our fear, they lose their power! When we lose our fear, they lose their power! When we lose our fear, when we lose our fear, no more killings! No more killings! I'm not going. Madam. Don't akatambi ako akategedde kategeere nga bw'okategedde, n'atakategedde tofaayo, tujja kusanga amadda. Naye nzikiriza nkujjukizeeyo ng'ennaku z'omwezi 29 June omwaka gwali gwa 2022 General Museveni yavaayo ng'ategeeza abalwanirizi b'eddembe n'abagamba nti ebimu ku bireeta okusibibwa kw'abantu, okutokyalingibwa, eddembe ly'obuntu okubeera nga lirinnyirirwa, agamba nti bunafu bwabo be balikolako. Nti yalinga agamba nti bannayuganda okukwatibwa ne basibibwa obanga batokyalingibwa nga bwe tulaba Edmuto olwaleero buvunaanyizibwa bwabwe okubeera nga bali bwe batyo. N'ayongerayo n'agamba nti oluusi agamba nti torch is not only wrong but unnecessary. Okutulugunya tekikoma bukomi kubeera kibi wabula tekyetaagisa. Okutulugunya tekikoma bukomi kubeera kibi wabula tekyetaagisa. Kakati awo wobuuliza ekibuuzo, bwe kiba nga tekyetaagisa, Mwami Museveni ddi lwakuba essimu
Diru ayita mutabani we n'amugamba ekyo kyokola kikyamu kubanga okuva olunaku olwajjo ng'ebifaananyi bya Eddie Mutwe bitambula olunaku olwaleero atusuubiza kubeera nga atuwa video okuva olunaku olwajjo atusuubiza kubeera nga atuwa video era mu tweet gy'olengera ku screen agamba nti I have only one warning to NUP's so-called foot soldiers. If I can arrest your so-called commander. I think kino kyenva okwogerako emabega nti yes agenza okukola eno kyenva okwogerako kyennyini nti akwata Eddie Mutwe okutiisa abalala n'amusalako enviiri okubalaga nti bwe mba nkutta ono kitegeeza mmwe buukakyere ate nsobolera ddala kitegeeza kino kuteeka fiya mu bantu abo abaagala okubeera nga bakyusa obuyinza oba obukulembeze mu ggwanga Uganda agamba if I can arrest your so-called commander like Anensenene imagine what I will do to you. You either negwe jeno muozi kyonna kyotukola okitegedde agamba nti bwe mba nsobola okukwata komanda wammwe ng'ensenene gwe mwewuunye oba weebuuze oba lowoozaamu singa naakwata mmwe kino kitunnyonnyolera ne kituzaayo dwaki akirewo kivumbi ali munda dwaki tawa yamenyebwa okugulu dwaki ani omulala smart ali munda dwaki nono erinyano terimva mu mutwe so bonna lwaki bali mu komera dwene ensonga ya tweet eno dwa tweet eyo so kino kitegeeza tetulabirawo maanyi gokka naye n'obunafu bwa CDF kino kyoleka obunafu in fact bwe tubanga tukozeseza ekigambo ekigonvugonvu kino kitegeeza obutiitiizi kyetwannyonnyodde olunaku olwajjo nti oli akusiba emikono n'agiteeka emabega n'alyoka akukuba empi ku matama nga n'amagulu agasibye in fact waliwo ekifaananyi njaga producer nkimu wana kibateereko kyakoleddwa James Paya Sentongo. James Paya Sentongo yatuwadde ekifaananyi ekirungi ennyo ekitegeeza tweet yeno so njagala kubeera nga nkimuweereza wano katono nnyo nga bwe tufuna omwogezi wa poliisi Lushoki ng'ayogera ku Eddie Mutwe then tufune tudde ne tweet yeno ne ya James Paya Sentongo nti bweba nga waliwo obutakanya ng'obwo musobola okutuukirira police then ne mwogera mu nsonga ezo naye at the moment njagala kubatuusaako amawulire nti kyekyo kyekiriwo that is the subsisting position waliwo nambuuzizaako nti ebya Eddie Mutwe bituuseewa Eddie Mutwe nawuliddeko nti yakwatiddwa naye sinaba kufuna briefing yonna okuva mu kitongole kya police empa okuwabulwa ku anyamuyina musango ki aliwa so siyinza kukiwaako statement yonna nga sinaba kufuna information eyo so information sigiina so siyinza kujogerako tutera okuwa advice nti bweba nga waliwo obutaka oye mwogezi wa polisi Lushoki Chituma ye mwogezi wa polisi wa Uganda Police Force naye neebuuza kati ayogera ki kubanga
talina kyamanyi kubigenda maaso oba yandibirekedde ddala n'atayogera kubanga kiswaza okubeera nga tomanyi naye nga mmwe mulina okukuuma law and order. So today ku tweet ya General Muhoozi, then Jim Spire atuwadde Jim Spire Ssentongo yatuwadde akatambi nga kanyonyo, in fact nze ndowooza kanyonyola bulungi kino obunafu n'obutiitiizi bwa CDF. Kino tekiriiyo kyakola. Batuwadde akafaananyi aka Jim Spire Ssentongo, webale nnyo. Bwe tuba tutunuulidde akafaananyi kano, oli yagambye nti gamba olunyankole yogera olunyankole. Kakati in fact oli yagambye nti ani yabadde Charles Rwomushana yabadde agamba nti General Muhoozi yagambye Eddie Mutwe nti ayogere Mbahi, nti Muhoozi agamba Mbahi Mutwe, Mutwe n'agamba Mbahi Muhoozi. Kakati tuddize Jim Spire Ssentongo. Jim Spire Ssentongo ye n'aleeta akake, sijja bannyonnyola n'ayimiridde afuka, ye sijja kubeera nga mubannyonnyola. Naye kanjogere ku bigambo bino. Ono wansi tukitegedde Eddie Mutwe asibiddwa emikono, asibiddwa n'amagulu. Kituufu kapata. Eno tali mu ngoye. Kye kifaananyi kye batukubidde. Nabagambyeko nti tetumanyi oba wansi ayambadde n'okwambala oba bamwambudde. Naye Jim Spire yawandisewo n'atugamba nti gamba olunyankole. Kano bakasoma batya? Iwe. Mukoko. Tumbavu. Jim Spire. Gamba olunyankole. Iwe. Mukoko. Tumbavu. Kati kyembuza mukoko kiki? So kitegeeza kana akafaananyi katuufu nnyo, kalaga omusajja ow'amaanyi, naye ng'alina ow'amaanyi gwasibye emikono n'amagulu amulaga amaanyi nkusinga, naye ng'amusibye amagulu n'emikono amulaga amusinga. So kino kye bayita impunity. Kino nti eggwanga okwesalirawo tewali, abalisalirawo oba mu bukyamu oba mu butuufu temulina kye musobola kukola. Then wano General Damulya we yatugambidde nti emirembe giri mu Uganda. Nawuliddeko abantu ababadde bagamba nti Bobi Wine, yes, kino ekifaananyi kirikkirya bulungi. Bw'olaba ekifaananyi kino, Eddie Mutwe ne mukamwa mulimu omusaayi. Yakubiddwa, kyokka njagala kugamba amazima. Kati wuliriza kano, kino ekifaananyi bawadde Eddie Mutwe essimu n'akyekuba nga selfie. Omuntu ayinza okuwakana. Kati gwe tunuulira kino eno selfie. Okitegedde? Ekitegeeza eno selfie. Ekitegeeza nti Eddie Mutwe yandiba yakubiddwa akwate essimu yeekuba ekifaananyi. Era tekikwewuunyisa okuwulira ba propagandist nga ze n'agamba mwe temwalabye ng'eyo yabadde selfie yeewambye. Ojja wulira ababuyabuya abagwagwa ababyogera. Musajja atuyakakiddwa n'okwekuba ekifaananyi nga ye. Ne Simairo ne bamugaa giteekeko. Okitegedde? Ne bamugambe giteekeko. Naye ng'olwedde omusaayi gumujjudde. Eggwanga awo weriri. So njagala kusinziira wano okwebaza President Museveni. Njagala kukwebaza enkulembera gy'okulembeddemu Uganda ennungi okuzaama. Enkulembera etuwadde essuubi nti Uganda ejja. Egenda kubeera etonnya mooli. Era Uganda
egenda okubeera ng'emirambo kya bulijjo ku kkubo. Tukwebaza okutuwa CDF omugezi obwenkanidde awo nga ekifaananyi ky'eggwanga si kyekitu kwega takifaako naye akulembeza interests ze ng'omuntu newankubadde nga tezirina makulu. Mu ngeri y'emu eno gyaleese endala yagireese eddako. So interest z'eggwanga oba bannayuganda bitwandibadde tuganyulwa tebiweereddwa mulaka, naye abantu ne bakulembeza okweragako. Omanyi mu kyalo eyo, simanyi oba abakulira mu bibuga bino mwabikola, naye mu byalo eyo twabeeranga ne nkoonaako abali ebbali nga bakuwaga mukooneko ne muteekawo akalayini, gwe sala wano nkulage, sala wano nkulage. Kati abali ebbali be bakuwaga, gwosobola okukola ebintu wakati mu munnange oyina amaanyi, naye kyonna ekiba kigenda okuddako oyinza obutasobola kyandolinga. Ne bw'ati Gaddafi we yalowooza nti abantu yabakolera buli kye baagala. Kifaananyi kiriko nnyo omusaayi ekyo. Bajja okukikuba wano. So bw'atyo bwe yalowooza Gaddafi niye agenda okumaliriza nga bamugye mmikwesese nga mmese. President wa yabadde waaki eyaddukira mu ggwanga erya Russia yadduka n'aleka mutabani we, ne mutabani we yalina ebiyisa ebivundu, ne bamuteeka bamuwanika ku muguwa n'alengejja mu kibuga wakati. Bino tetwagala birabako mu Uganda. Tusaba emirembe gibeerewo, tusaba nga Mwami Museveni ne bw'aba avudde mu buyinza abantu basobola osigala nga baricognizinga nti yoyo omukulembeze w'eggwanga. Yes, linza okuba ebbanga lyetoolodde naye tekiri too late okubeera nga mwekuba mu kifuba. Bino ebintu bitereera cause nze nzikiriza 100 Mwami Museveni asobola otereeza bino, asobola otereeza bino. In fact ajja kuba atuyambye nnyo eggwanga obutalitwala mu bizibu, ne bw'atulekera wano ebizibu bye tugenda okusanga ng'eggwanga tuyinza obutabyagala, naye ate ayina waliwo omukisa okubitereeza n'ayamba eggwanga ne litereera. So tetugenda kubeera nga tusukkako wano, tusinkane mu updates endala nebigenda mu maaso. However much olukuŋŋaana luyinza obutabaayo, olwaleero tubadde tweteeseteese bulungi nga ttiimu okubanga tubawa byonna ebigenda okubeera nga biva e Makerere Kavule. Enteekateeka eno erabika erinnyiddwamu eggere, batugenda beera n'enteekateeka eya live okusobola okubeera nga tulambulula, era tugenda kubeera nga tubaako n'abantu betuwogereziganya nabo okubaako bye batugamba ku bibaddewo olunaku olwaleero. Nja kubasaba mulindirire live egenda okubeera ng'ebeera wano ku yes ka video. Alright, so bino bye biri e Makerere Kavule mu kiseera kino. Nga bulijjo nagambye bino bya bulijjo, byafuuse bya bulijjo naye tetulina bimanyira. Olw'ensonga etubimanyiira wagenda kutuukawo bazimbewo ne barracks wabweru wa NUP ate nga kisoboka. Awo ogenda kusanga nga waliwo either ekizimbe kye baguze bateekewo barracks ebbali awo, cause ekituufu kiri nti kati ekibiina kyo kyabagejjako bakozeseza propaganda yenna. Mbajjukiza nti General Salim Saleh yavaayo n'agamba nti ayagala kusinkana ku Bobi Wine boogeremu amuwe n'amagezi. Neddala Saleh magezi kigagenda okuwa Bobi Wine nti tuteese tulabe bwe tukuwa obuyinza oba
Jeno Muhozi yennyini yali asabyeko emirundi kumpi 2 miramba ng'asaba okusinkana Bobi Wine batuule boogeremu nga muganda we ng'amuyita na muganda we. Omusajja yagaana obbasinkana. Muganda wa mwami Museveni Toyota yavaayo tewannaba na kuyita myezi 4 yali ndowooza ku Souti ye Souti TV n'agamba ayagala kubeera nga singa afuna omukisa ogusinkana ku Bobi Wine. Omusajja yagaana. Muzze muteekawo ebintuntu simanya oyo Jeno Muhozi yavaayo naga Bobi Wine ffe twamuwa ssente ezaamuleeta kati yatwefuulira. Bangi bavuddeyo nga bagamba ffe twakola Bobi Wine. Abalala bagamba nti Bobi Wine akolera Museveni. Njagala kubuuza ekibuuzo. Bw'abanga akolera Museveni bale tulowooze bw'abanga akolera Museveni lwaki mwami Museveni yandibadde akkiriza omuntu ekisiikirize kye kyeyateekawo kizannyo emizannyo bakittira abantu. Yes, tusobola okukkiriza kuba mu politics gyebiri abakulembeze bazimba ba opponenti baabwe nabeera n'omuntu naye nga ye yamuzimba naye ate tebabatta batyo. So ndowooza tuba nga tuwogera tulina okusengejjamukko ne tulaba we tujja ebituufu n'ebikyamu. NUP ye yembeera eriwo era nnyongera obbajjukiza nti NUP yagaanibwa okuba enkuŋŋaana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye bivuddeko. Tebakomyawo ne Makerere Kavule olukuŋŋaana olwaliyo juzi nga baali baagala kusomesa abavubuka abagenda okubeera nga beesimbawo ku local council okubasomesa protest vote. Era poliisi n'amagye n'ebitongole ebyenjawulo bwe bityo ne bibagaana. Era mwawulya Honorable Francis Zaake ng'avuddeyo agamba nti oba baagala oba tebaagala tujja kubeera nga tukikola. Then olunaku olwaleero just bammemba b'ekibiina okusinkana basale entotto n'okulaba bwe babeererawo okuyimirirawo munnaabwe Edi Mutwe nakyo kyennyini tekisobose. Abaffe mutukkirize tusooke tubakomye wano. Njagala kwebaza buli ssekinoomu abaddeko. Weebale nnyo weebalire ddala okubeera nga ogoberera omukutu guno ogw'omuntu wa bulijjo. Enteekateeka ze mulaba tukola wano teziriimu kubeera ng'eggwanga lyaffe tulikosa. Enteekateeka zonna ze tukola za kulaba ng'eggwanga lyaffe libeera bulungi. Era tetuliwo kubeera nga tuvumirira abakulembeze wabula okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe. Yes, buli muntu yenna bamujjukiza nti owaaye kino kiri bwe kiti ne okikoze bwoti nekyandibadde bwe kiti. So bwe tujja wano ne twogera ku Jeno Muhozi tuba tetugezaako kumukkakkanya, tetugezaako kubeera nga oba tukola ki wabula tugezaako okugamba nti oba oliawo okusinziira ku ndowooza yaffe kino kibadde bwe kiti n'endowooza kyandikoleddwa bwe kiti ne kitabeera bwe kiti. Now twagala kubeera nga tubasaba okutwegattako nga musubscribinga ku mukutu guno ogwa DPTV Uganda eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera ng'ogifuna genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ate nga gwe ali eyo atulaba ng'osinziira mawanga ag'enjawulo naawe ali wano ewaka e Uganda teweerabira kubeera ng'onyigako like. Teekako ekigalo ensonga ebeerere ddala masavu. Njagala kutegeeza nti ntambudde n'omukulu amanyiddwa nga Morgan ku kamera. Yabaddeko butereevu nnyo mu ngeri y'emu. Mbadde ne mukulu Abe mu production okubeera nga akukyusiza n'okuwa akugamba bwe zibeera nva yabadde akulungira kati bw'olaba ng'omunnyo guyiseemu nenyaye bw'aba sukaali n'ayitirira era manye jiiko yabadde agikuba cause nze engalo zange ziri wano naye buli kyolaba nga kitambula ye Abe behind buli kimu kyogenda maaso n'okuba ng'olaba so nga kamera okubeera nga masavu ddala
ye Kabaka Morgan batugamba omwana okuva eruweero eruweero mbuwanga temugugumuke wammwe ekiro oba mwabimanyira mukyasenza bangi nange ngule eruweero mukulu wanaaba agenda taddemu n'ayite yatede tusattira atiyayo tokubye nnyo gwana gwabakiguna kale twesonyiwe naawe gwe kati gosharinga nettone eyuggi weruweero ssebo kale tubagaliza birungi byerere tusinkane mu updates endala mukama katonda omulungi ow'ekisata kumira mpeera alungamye eggwanga lino akwate ku bakulembeze baffe oba oliawo batunulye ku values zaffe ng'abantu bannansi be bakulembera kubanga bo bakulembeze ate ffe tubatuma oluusi wadde neffe tubatuma tetubatumangako ntwala omukisa guno okutegeeza abalala nti betwatuma bakola bye baagala CDF tetumulondangako kati kimuwa olukusa okola byayagala tetulina muwa mateeka yatuwa amateeka ate yavunanyizibwa ku butebenkevu bw'eggwanga taata ye yamulonda kakati ne ebbanga ttono ke babadde ludanga bagira amagye kaweweeta twalabye taata ng'akulembedde omwana ng'ali mabega abasinga ne batambuza akafaananyi baga kitegeeza ki ekyo kitegeeza taata omwana n'atera okuwa taata ebiragiro amugaye taata kakati eno wiiki nze ngendo batwalamu gendo umulemu kamba twalevu tubadde tusaagamu kama katonda abatukuumire mubere bulungi mweraba